Lino lye limu ku gguliro eryokya eryakuyitako mu Jaka Kawuuwo. Namutosi Monica omukozi mu saluuni ng'abadde mutuuze wa Mubuto bweyogerere mu munisipaali y'Ekira yafudde mu ngeri etategeerekese eresa abooluganda lwe nga beewuunaganya. Namutosi abadde abuzaayo mbale okwanjula omwagalwa we mu bakadde be era ng'okusinziira ku muganda we Mary Nakitto yakomye okwogera n'omugenzi ku ssimu mu ttuntu ku buviiriko n'ensimbi ze yabadde amubanja kyokka nga ekimukubye encukwe kwe kuddamu okukuba essimu ye akawungeezi nga bamugamba nti ali bubi nnyo. Kale jo nasanze sente ku ssimu yange nemukubirako nemubuuza wampeereza sente zino nangamba kuba naadde mubanja ku sente z'obuviiri abadde angulako ebibi ku saluuni yange muganda wange n'addamu nankubira essimu kuwe mu kitundu nangamba ali bubi mukubireko nemugamba tuva kukola naye nga Monica nga tannafa yasoose kuddusibwa mu ddwaliro lya Ziwa Medical Center ng'eno gye yasirizza ogw'enkomerero era ng'okusinziira ku bantu abatayagadde kulabikira mu kamera za Kiguddewaani bagambye nti omugenzi yalibanga yasindikiddwa malogo. Taye w'omugenzi Agwanite Lawrence agambye nti omwana we tabadde na bulwadde bwonna so nga n'emisana gonna basibye boogera ku ssimu ku nsonga ezikwatagana n'okwanjula kwe wamu n'embaga ye. Tabeerangako na bulwadde wonna era yesterday we yafiiridde yayogedde paka saawa emu batukubira simu saawa 2 ntafudde. Ne nnyina w'omugenzi Agwanite Lydia annyonnyodde engeri gye yategeezeddwamu ku bulwadde obwamangu obwagwiridde muwala we ate mu kaseera mpaawo kaaga ne bamubikira nti afudde. Oluvannyuma omulambo gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago okusobola okwekebejjebwa okumanya ekituufu ekyaviiriddeko omuwala ono okuva mu bulamu bw'ensi. Eggulire lino lyasigala nnyo ku mitima gy'abantu n'olwekyo ggwe omulabi waffe owa ABS Television tosubwa amawulire go agajjudde ebinnonogo aga Jaka Kawuuwo buli ssaawa 2 ez'ekiro.